Emisa y'amazuukira ga Yesu Kristo ku Lutikko Lubaga ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paul Simwogerere. Lutikko ekubyeko bugule nga yeetabyemu abakungu abatali bamu mbadde minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Dr. Jesse Muyingo akiikiridde gavumenti ya wakati nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiridde Obwakabaka n'abalala. Mu kuyigiriza Ssaabasumba Simwogerere asoose kuyozaayoza abakristu bonna mu ggwanga olw'okumalako ekisiibo eky'ennaku 40 n'oluvannyuma n'ayanjula obubaka bwa Kadinaani Emmanuel Wamala obw'amazuukira. Abatugidde nnyo, abaagala nnyo ate mulamu bulungi. Simwogerere ayogedde ku bukulu bw'olunaku luno eri Ekereziya nga wano wasabidde abakristo okweyisa amazuukira gano okukola ebirungi Katonda by'alambika. Katonda ajja twewuunya nga tujjuza amasinzizo netugamba nti tuli babe naye ng'ebikolwa tukola bya sitaani ajja tuyita bakuusa. Twettanire ebikolwa ebirungi ate naddala ebyokwagalana. Asabye enkola ey'okussa ekitiibwa mu nkola ya ssemateeka ennyikizibwe nga wasabidde abasibe abakyali mu makomera nga tebalina misango bateebwe. Okunoonyereza okukyagala okutuukirira nabo bawozesebwe bwe baba nga balina emisango amateeka gabalamule, bwe baba nga tebalina bateebwe. Ssaabasumba yennyamidde olw'enguzi n'obukenuzi obufuuse baana baliwo naddala mu bakulembeze kyagambye nti kikola kya kuswaza. Nze nasiiwa okuswala nga Omukatoliki, atambulako negendako okukola emirimu gy'Ekereziya. Bwe nakomawo Katoliki munnange yananiza naga ndi ngusaasidde, oli ku kizibu ye tubbye nnyo. Abantu bwe babbye nnyo onooyitawa tuswadde bannange. Olunaku nga luno olw'amazuukira buli omu agambe munne ntuswadde. Kirungi ne bakulu baffe bamu beetonzi. Mu buufu bwe bumu Ssaabasumba asabye Katonda okukuuma Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okumusobozesa okutuuka ku mazaalibwa ge. Tumwebalizeeko Omukama ekirabo eky'obulamu bwamuwadde. Tumusabire ayongere okubeera omulamu, aweereze abantu be mu Buganda ne mu ggwanga. Abakristu babukeerezza nkokola ku Lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero mu kusaba okwa Pasika. Kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo, kwetabyeko mumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita ow'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Kadaga, eyaliko Ssaabaminisita Mama Mbabazi, Miriam Matembe n'abalala. Ssaabalabirizi Dr. Kazimba mu kubuulira asabye abakristaayo okwezzaawo obujja mu bulamu bwabwe naddala nga baleka ebikolwa ebitali bya Katonda nga bwe bajjaguza amazuukira ga Yesu. Ekiseera kino ng'oggyeko okulya Pasika tukikozese mu kudda obujja, tukikozese mu kulwanyisa obulyake, kuba kati obulyake bukudde ejjembe. Ssaabalabirizi Kazimba era yeekokkodde obuli bw'enguzi n'obulyake obukudde ejjembe era n'awabula ababwenyigiramu okubukomya. Obulyake abantu okubwenera, empisa embi n'obugwagwa, ate n'okukyusa obwongo ku bulamu bwaffe abantu baagala okukola. Kale nsaba abantu beenenye tuve mu kulowooleza mu bibi nga kye kintu ekirungi. Eno Pasika ebeere ya kwenenya n'okudda eri Katonda. Mu mbeera y'emu Ssaabalabirizi alaze obwennyamivu olw'abaami okwesuulirayo ogwannagamba ku buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Nga abasajja bakwata kifo kya ku mwanjo mu kugayalira abaana. Abamu babazaala abaana naye tebamanyi nti babazaala. Abamu bazadde abaana naye tebalina nkwatagana nabo. Era bwe balekera bakazi okukyala mu masomero bakazi, okulabira abaana bakazi. N'olwekyo abasajja tubayita okusaayo. Kino Kazimba okusinga akitadde ku bantu obutafaayo nnyo ku mwana ow'obulenzi nga buli abuulira abaana baabuwala olwo abalenzi ne bakula batyo omuwawa. Ekyo ffenna twegattire wamu okulaba nti tussa omulaka ku mwana omulenzi
tulyoke tusobole okussa omulaka ku mwana omuwala kubanga abawala bagenze naye abalenzi basigala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.